Poliisi ewaliriziddwa okukuba amasasi mu bbanga ne tear gas okugongolola abayizi abasoma obusawo e Mulago abadde beekalakaasizza ku Paalamenti nga baagala gavumenti ebasasule ssente zaabwe ez'emyezi 6 ze babanja. Wabaddewo akanyolagano wakati wa poliisi n'abayizi abasoma obusawo ku matendekero ag'enjawulo abadde bazze okusinkana sipiika wa Paalamenti Rebecca Letwala Kadaga bamukwanga ekiwandiiko batadde okwemulugunya kwabwe olw'ensimbi emitwalo 6 ze babanja gavumenti nazo za myezi 3. Wadde bano basoma naye ate gavumenti erina okubasasula ensimbi zino olw'obuyambi babawaayo mu malwaliro. Bezomye n'omuduumizi wa poliisi ey'akawempe ey'obukiikakkono Moses Ekodat ng'agezaako okubakkakkanya. Not this one, not this one. Not this one. Body. Badde baagala kusinkana eminisita ebyobulamu Dr. Jane Acheng kyokka wakati mu basawo bano okwekalakaasa basanze January Tumwine ayimiriza emmotoka y'okubakkakkanya wabula ng'asiwansaano ku mazzi. You should know how to push for your case. Wait. Fighting does not mean firing bullets or violence. When you want to claim for your rights, you don't take away the rights of others. General, we want to hand our petition to the clerk, to Parliament. Just to take it there. To the clerk. In an organized way. Yeah, in a very organized way like this. To the clerk. To the clerk. To the clerk. To the clerk. Kyokka waliwo omupoliisi gwe waagadde okugajambula nga bamulanga okubafiiramu kamulali. Bajjemu uniform zaabwe ne beefuula ababivuddeko kyokka poliisi giweddeko bagikubye ekimooni ne beekangira ku Paalamenti nga batuuse. Oluvannyuma bamu ku babaka bavudde mu Paalamenti okujja okwogerako n'abayizi bano era nga banenyeza poliisi okubalemesa okuyingira mu Paalamenti okwanja ensonga ebadde baleese. Bagenze mu bimuli bya Paalamenti gye babakkanyiriza era minisita w'obutebenkevu Lieutenant General Henry Tumukunde abasabye okubeera bakakkamu ng'ensonga zaabwe bwe zikolebwako ababaka batula akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulamu. If the President has said so, I am of the view that this matter will be given immediate attention. It's also good sometimes to use other methods of expressing yourselves. Yes. Right. And I can see you have expressed yourselves in every term possible. Allowing the Parliament, allowing the Minister of Security, foreign police is here, the media is here. It's not an ordinary statement, it's a big statement. Godfrey Katongole ne David Tamale bekusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.